omukulembeze wa Uganda General Yoweri Kaguta Museveni Tibwabulwa alayidde okuddamu okukulembera Uganda emyaka emirala 5 okutuuka 2031 ng'akulembera Uganda ekisanja ekyomusanvu ekyakalulu. President Museveni awerekeddwako muwala we Natasha Kalugire era nga alayiziddwa Ssaabalamuzi w'eggwanga lino Uganda Dr. Flavian Nzeija. President Museveni akwasiddwa ebintu ebimuwa obuyinza okubadde bendera y'eggwanga, bendera ey'obwa pulezidenti, akabonero k'eggwanga ne ssemateeka w'eggwanga, era oluvannyuma akutte Bayibuli n'alayira okukulembera eggwanga. Yoweri Tibwabulwa Kaguta Museveni swear in the name of the Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda, and that I will preserve, protect, and defend the Constitution. So help me God. Mukwogerako eri bannayuganda ng'asinziira ku kisaawe ky'ameefuga e Kololo, President Museveni yeerayiridde okufaafaagana n'abantu abatatuukiriza buvunaanyizibwa bwabwe era alangiridde nti ekisanja kino akituumye teri kwebaka era yeekookodde emivuyo egireetebwa bannabyabufuzi. Congratulations on the series of elections that we have been having ever since the 15th of January 2026. I also congratulate the other parties, such as the DP, the UPC, ETC, that participated in the elections without using violence, and like the party of NUP and some few elements of FDC that were using violence. The parties under IPOD should clearly lay out agreed guidelines on the do's and the don'ts of election management, according to the laws and the Constitution of Uganda. This Kisanja should be regarded as a Kisanja of no more sleep for all Ugandans. Muzeeyi Museveni mu ngeri y'emu ategeezezza nti waakwongera okulwanyisa abantu abasosola mu mawanga n'okusekeeterera eggwanga mu kisanja kino era nti essira waakulissa ku mpagi nnya okutumbula enkulaakulana omuli n'enkola eza tekinologiya. Wealth. You remember I've been telling you enkulaakulana, in Swahili we say maendeleo, but you can have maendeleo. In Swahili, we must also have utajiri, wealth. So some people have been talking of roads, railway, electricity, but they never talk about wealth. And this is a mistake. So, from the beginning, we have been telling you that maendeleo, enkulaakulana, development, yes. Ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda omulamuzi Simon Mugenyi Byabakama ategeezza nti akakiiko k'akulembera kagoberera amateeka okuteekateeka n'okulangirira ebyava mu kulonda bw'ati ayozaayozezza Pulezidenti Museveni olw'okuwangula akalulu. From the declared results, candidate Yoweri Tibwabulwa Kaguta Museveni emerged as the winner. He, having satisfied the requirements of Article 103, Clause 4 of the Constitution
and Section 54, subsection 4 of the Presidential Elections Act, which stipulates that, I quote, a candidate shall not be declared elected as president unless the number of votes cast in favor of that candidate at the presidential election is more than 50% of the valid votes cast at the election. Ebyo nga biri bityo Aborthodox bawanjagidde omukulembeze w'eggwanga n'abalala bagenda okulayira sabbiiti eno mu bifo eby'enjawulo okufaayo ku nsonga eziruma bannayuganda bajjukire nti abalonzi balina obuvunaanyizibwa obw'okubalonda nga nabo basaanye okubakolera. Aborthodox bagamba nti emirundi mingi abakulembeze olumaliriza okukuba ebirayiro bafuukira abalonzi ekizibu, abamu tebafaayo kudda mu bantu ababalonda okubakolera nga babajjukira mu kiseera ekyakalulu. Viika Jeno wa Ekeresia St. Nicholas Namungona Reverend Father John Kibuuka Bosa agambye nti ku mulundi guno abakulembeze basaanye bajjukira abantu ababalonda baleme okwekusa bokka. Singa batuyamba mu ebyo ddala omuntu yandibadde ddala abeera mu bulamu obulungi, n'aba n'eddagala, n'aba n'omulimu, n'aba n'ebyokulya ebitali bya waggulu nnyo, ebitonotono ebimubeezaawo mulamu obw'ensi. Ensi nnyingi ezikuze ne zituyitako ng'eyaffe eri awo teyeeyongera mu maaso. Nze nnaku enkwata bwe ŋŋenda eri eruteete n'ensanga obwana obuto bujjaawo mu lujja ewaffe nga bufaanana nga nze bwe nali nfaanana nga ntya myaka 5 6 giyiseewo era obwana bukyali bwe butyo, buzaalibwa bwe butyo myaka 6. Ebyo ebiruma abantu. Disitulikiti y'e Bukomansimbi eggaddewo ekisanja ky'abakulembeze ekya bbiri eky'omwaka 2026 mweyisiriza embalirira y'ensimbi ya buwumbi 31 n'obukadde 257 ekireese abakozi abamu nga basanyufu olw'emisaala gyabwe okwongezebwa ate n'abalala abadde abakulembeze baweereddwa ebirabo okubasiima. Omusasi waffe Mubaraka Sewufu Junior kaatuwa ebisingawo. Olutuula olusembyeyo mu kisanja kino lubadde lukubirizibwa abadde sipiika Luberenga Peter nga n'omumyuka we Batete Maria amuli ku bbali. Oluguddewo olutuula sipiika oyo n'awa abadde ssentebe Fred Nyenje Kayiro omukisa okubuuza ku bakiise kossa abagenyi abayite. Ssentebe yeebazizza nnyo abo baakoze nabo emyaka 5 bw'atyo n'abasaba okusigala nga bakulembeze wadde bawaddeyo zi ofiisi. Ekissanyu kiri kimu tifenna n'omwana mulonda muweereza nga bwe tugenda okufuluma n'abayingira fenna tuli baana baawona era bye tukola bitukwatako buki butereevu. Nsaba abakulembeze abo baddemu nga togenda kudda oba naawe akomawo omutima gwa Bukomansimbi gukusigalemu. Abadde omumyuka wa ssentebe yasabye wabeewo akasiriikiriro okusabira n'okujjukira abakulembeze kw'ossa abakozi abafudde ng'ekisanja tekinnaggwako era ekyo nakyo ne kikolebwa. Oluvannyuma kansala w'ebyensimbi Honorable Meme Allen abadde omukosefukosefu asabye minisita munne Subuga Mike okusoma bajeti era bajeti eyo ey'obuwumbi 31 n'esomebwa era n'eyisibwa mu mbalirira abagenda okulayira kwe bagenda okutandikira. Ekitongole ky'ebyenjigiriza kiweereddwa obuwumbi 14 ng'omwo mulimu omusaala gw'abasomesa ba pulayimale ogwayongezeddwa. Ekitongole ky'ebyobulamu kyo kiweereddwa obuwumbi 4. Ebyobulimi biweereddwa akawumbi 1 n'omusobyo. Enguudo nazo ziteereddwako akawumbi 1 n'omusobyo. Amazzi gaweereddwa obukadde 8 ng'ezo zeeyongedde nga n'ebirala biweereddwa ssente. Kansala akiikirira bigasa era abadde akulira akabondo ka NUP kansala Muwesi Dennis Ntesibe aleese ekiteeso eky'okusiima ababadde abakulembeze ne kiwagirwa bakansala bonna okuggyako kansala omu yekka yakigaanye era abamyuka ba Kaawo okubadde Nabwira Barnabas ne Sali Aneti ne bakwasa abakulembeze awaadi ezibasiima ku lwa CBS FM ey'obujjajja Nantasingwa. Mubaraka Sewufu Junior ndi Bukomansimbi.
ate abateesa ku laadiyo ya Kabaka Kyabasa mu bbendobendo ly'e Masaka abeegattira mu kibiina ekya Greater Masaka Media Callers bayozaayozezza Katikkiro Charles Peter Mayiga olw'okuweza emyaka 13 ng'akutte eddamula. Omusasi waffe Sozi Ssekimpirwazi katuwa ebisingawo. Abakubi b'amasimu bano bagamba nti okuva Charles Peter Mayiga Katikkiro wa Buganda lwe yakwata ddamula emyaka 13 egiyise, enkola eno eya bulungi bwansi yali yabeerawo dda kyokka yali tenyikidde bulungi mu mitima gy'abantu nga bwe kiri kati, era ne bamuyozaayoza era ne bamwebaza nnyo n'ebintu byonna byakoleddwa Obwakabaka bwa Buganda. Omwami wa Kabaka amulamulirako omuluka guno ogwa Ssaabaddu mu Ssuubiro Badru Ssekiwunga agambye nti kakati kano kabonero ka nkunala akalaga obumu n'okukwatagana, era n'asiima nnyo enteekateeka ez'abavubuka bano abakubi b'amasimu ku radio, n'agamba nti no zibakoledde omulimu ogutagambika nga n'ekibuga kyonna balese kitemagana. Ninga okusookerwa okwebaza abakubi b'amasimu bano abakuba ku CBS n'olwekyo Greater Masaka bwebale nnyo okujja okutulaga embeera bweyinza okutambula kuba bakoze bulungi bwansi nga beegasseko n'abataka. Enkola eno yaliwo okuva obwedda n'edda bano bakola bulungi bwansi, naye olwaleero bagirekera abaami bano abeero si wano ate abatya okulondebwa, n'olwekyo ne baba nti ekitundu kyafa dda naye bakigogodde olwaleero. Abakulu bano mwebale nnyo, mwebalire ddala. Walukagga Mosirimu ng'ono yakuŋŋaanyizza banne era nga ye ssentebe ow'ekibiina kino ekya Greater Masaka Media Callers agambye nti kakati kye basinga okwagala kwe kwongera okukwatagana nga baakutambula mu bitundu ebitali bimu, era n'agamba nti baasookera mu kitundu eky'Ekyesiiga mu disitulikiti y'e Masaka, kati bamaliriza emisuubiro mu disitulikiti y'e Lwengo. N'agamba nti ate era ekiseera ekinaddako bajja kgenda awalala, era naye n'ayozaayoza nnyo Katikkiro wa Buganda olw'okuweza emyaka 13 ng'akutte eddamula. Tuli wano emisuubiro mu Lwengo, tukoze bulungi bwansi nga Katikkiro waffe wazze atukubiriza okubeera abayonjo, era tumuyozaayoza olw'emyaka 13 ng'akutte eddamula, atukoze bulungi nnyo mu Bwakabaka bwa Buganda.